Munnange waaliwo omusajja omukadde eyalina abaana be ab'obulenzi babiri. Abaana be baali balongo kyokka nga tebakkaanyangako. Abalongo bali okuva obuto baasiibanga bayomba oluusi nga n'okulwana balwana n'ebissi ne bajjayo. Munnange kitaabwe bwe yakaddiwa yasiibanga mu birowoozo anti nga mweraliikirivu. Abaana bange bano lwaki tebakkaanya? Okuyombagana kwe balimu sisuubira nti beetegefu okubeera mu nsi eno nga nfudde. Olumu yabasanga bayomba, kitaabwe n'asalawo ku olwo abasomesa essomo libalifa tebeerabidde. Omukadde bwe yamala okubataasa yagenda mu kibira n'atyaba obuganda bw'obuti obutono bubiri. Yasooka n'abakwasa buli omu akati, bw'atyo n'abalagira buli omu okukamenyamu. Abaana tebaakozesa wadde amaanyi amatono bwe gati, buli omu akati n'akamenyamu ke bamukwasa. Ekyo nga kiwedde, kitaabwe yabakwasa buli omu akaganda k'obuti obutono n'abalagira okubumenya nga tebabusumuludde. Buli omu yakozesa amaanyi ge gonna mu kwagala okubumenya, kyokka obuti bwagaana okumenyeka. Bwe baalemwa, kitaabwe n'abagamba nti mulabye, akati akamu kabadde kangu kumenyeka, kyokka obuti nga bwegasse kiba kizibu nnyo okubumenya. Kale nammwe bwe mwegattanga ne mubeera kimu, teri n'omu ku nsi asobola kubamenya. N'olwekyo baana bange musaana mukolaganenga mussenga kimu ennaku zammwe ez'olubeerera. Bwe munaakola mutyo mujja kusobola okuwangaala mu nsi muno nga muli bulungi. Munnange naawe baako ky'oyiga mu mboozi eno. Famire nnyingi bwe zibaamu enjawukana kiba kyangu nnyo balabe baazo okuzisensera, kyokka bwe ziba zissa kimu ziba z'amaanyi ddala. Kansuubire olina ky'oyize mu mboozi eno ewagiddwa Mwami Bbanda Kabaalu.